Tosubwe kiddako ku AC Media UG. Owomudwaliro akola ku balwadde obulungi atali kabya mulwadde olina okwagala musawo akuba ekibala abeera mu African Monday ne DJ Fiki every Monday. Olina okwagala musawo atulansi n'enywera kataaba ke ate olina okwagala musawo alina bakwano banywa enjaga. Kati byo batosobola tojja don't bother. That's the level of richness. Sicha ina kwenyonyolako nti ate laba oyo mukwano gwange oyo baba moyana atiro those are my friends. None of your business. If I'm with people, I have a purpose why I'm with them. If you can't deal with that, let go. Then, kati ntuze chiri, is it okay abantu banagane babugula oba wawe mitendere giyitwamu okufuna that this kana kantu osobola kafuna wanga budi mbikabi osobola nti ne kala zisigala zezimu osobola bufuna naye lwaki tebagamba tokafuna bufunyi from the shop bana bali mu butunda tosobola bugula ku dduka era omuntu wagamba ayagala gula kako mu nganzi kati musawo mbuyina nesibutunda nti dduka olina soka kanda bamu ati ne kunyonyola lwaki nkaina nonyumiza emboozi zo ezikwatako nenjajingira mu mboozi zo ezikwatako neneba kasika kuwa nolonaku musawo olaba nzize nekulaba nakakakomo so I was somewhere nembako gwembuuza about it nangamba nti omala genda bajjajjaabo byamala okukakusaba of recent social media kati bwafuse common nakalabye esawa zo babutunda ndi mukola orders abantu bali mukola orders kibi and I was asking someone tell me chichi ekitufu kubuno Obukomo because someone gwe nasoko okuza ngamba bajjajjawo bamala obukusaba and someone else alikati ndawa kati buli common ati you can make an order anywhere kubabwina nobanga obwina kyekitufu kwaka akakomo akakomo because Rwanda Kwambala Esther neyanziza nti ombuza kana akakomo nnyo nti sigwe kabambya badachi mbuzaako tina abantu bangi abovunanyizibwa balabye video zange ne bambuuza kikikwata ku kino so Obukomo buno bwoba obwetegereza nagamba omubiri gwe masannyalaze our bodies are called electromagnetic beings meaning you have electricity and magnet then you have electricity amasannyalaze kati bwolaba amasannyalaze gonna nga bagawayalinga mu nnyumba gayina waya zibeezo mubaamu copper mubamu silver mubamu ne gold emulimo gwezo waya ku balansinga ki masannyalaze gatambule bulungi kati omubiri gwaffe guno edda nga basoma masannyalaze bwe bagusomesanga amasannyalaze abedda kubanga omubiri gwaffe guno gusobola okurejectinga gujja okusobola okusika for example inzo kubanga tomanyi nakummanya naye nonkyayirawo wali abantu abaliyo nga tamanyi nakummanya naye nga banjagala biki nga weyogera ku musawo ayinza n'okukuba naye nga tamanyi waliwo emibiri waliwo abantu abamu nga kaŋŋambe omuntu obeera nekibaita mixed feelings tomutegeera meaning bwe mba sikutegeera nkuwadde chance okukola ki okutegeera kati ate abeddaffe bano bajjajjaffe kwangero kyese mu bajjajjaffe because this is the 43 I've been teaching you guys all those that have been following you there is what they believed in. For example, nti waliwo ababiranga mu service, waliwo ababiranga mu managerial, waliwo nababiranga mu kibayita farming like nomad. Yes. Kati ekyo waberanga ocho chebali by that time okigabanako otya to access it fully. Ngabwe nali gambye 43 je ninamu jajja wange omulwanyi naye njagala ng'okwekuche mufunako mufuneko teke naye sagala mufunako kukola kikutta oba najja wange akola eddagala njagala muyeke eddagala nisagala kulumya ki bantu mutegedde nti okola ki ow'eddagala kati ffe ono mu Buganda bo babyawulamu ne bagamba nti kati bo bakibawa amanya kuba kati ffe buli kimu twakitanga bajjajja for example bwe mbanga nga saagala abantu banyingirire nnyo I want to stop people from coming to me I have to put protection on me so your protection yabanga silver that's why most of the things are put in silver era bwosanga nga oba ama bikintu bisinga
protection. Silver protection, because silver is very good even with electrically. It is very good by refusing bad people stuff. to pass to the what? To the good. But silver can do well with anything you coat on it. Era ne gold asinga ba coating anachi ne silver. Nti silver ali understanding. Nti mu befe ebya Buganda tingina kubanga kugatta. There is there are judges, people who are understanding. In your family, abanga muna muli babi wali good. Abali sweet, abali calm. So that is when you put silver, you're summoning those judges of yours who are good and understanding. Understanding is nti manyo oli muchafu nene nsolo kuimira kubone kugamba gendo na aboli okokole ki oyitewo. That is silver. Then we have gold. Gold is when you see gold, everyone wants it, but after you get to know gold, nobody wants it. Bwomanya ebizibu ebiri mu gold todamu muno nenga okuwe that is not what it is. So wabangayo ne bajjajja baabo abali nga like people were like, let me say beautiful or rich. If you're very beautiful, anyone can love you. Aja kulaga mama mukazi omulungi njagala genda mulaba, then okuva ko maybe nanyiga oyinza okufuna olwa omuntu omugaga n'ogamba oyinza okufuna omugaga nembeera naye kalinze right now negomba nnyo okubeera ne Beyonce oba Rihanna nenga nembeera ne Rihanna nga mbeera naye waka oba Beyonce naye simanyi because of their money, their riches, but I don't know who their personality is not even was is Esther katenga omuntu ayinza kukulaba n'akwegwa ye gold buli omu amwagala kundabika naye tamukola ki tamu you cannot keep no hands good one jatambulanga naye binaku mu town because it's so insecure, like nemba naye munju muno sinza kunyumiza buli omuntu naki no gold. So it's something like a shield that will not allow things to penetrate, but only bazira kanga ngamba omuntu ayina law ya joke penetrating. For example, if there were those people, like there were those gods edda nti okumunonyo ino gena munolinya eriato nolinya ennyonyi nolinya biki okisegera nolinya ebintu bingi okutuka ko yo omuntu. So that is the gold present that you have. So to your body, that's what gold does. Kati tudda kusi ku copper takiriza wali obyeko toyingira chachi ya feno wali otemudde toti oba wene nyo nya sagala kumanya copper yawula era copper bo mukozesa bana bagala nnyo okunywa amazzi agali pure bw'okozesa ekikopo kya copper tosobola kunywa ebimanya biki metals biki ebichafu copper byonna abimira nagamba gwe copper takulaga na kintu nakikyamu nga bwenjogedde kikyamu nti toera na copper no toyambale Obukomo bwa copper nga wali obye copper takolaga nilo gena kufuna bizibu ki byerere nti kati waliwo kati abona in Buganda all those characters had given names of gods like Mukasa all like that ngaga according to gold ne bajuwe erinnya musoke ne bamuwe erinnya nenga baba wangu kati those are the characters, those were their characters as leaders. For example, ngawo kirabye nti oli silver oli kabaka wa silver yali takirizibwa bichamu olikoze kyamu bakutemeka omukono tokkirizibwa takalagana. Then wa gold ajirachi chaniriza yaniriza yaga abantu kalinga ogamba nti njagala ogagga bungi ne saagala abantu bakole ki banyingirire nnyo bantegere nnyo bwe omuntu ogenda kutegera abana yenga kyayagala kiki kinene copper kati copper yetakolagana bullshit, you're evil, I don't want to talk to you, I don't want you close to me, I don't want you even to remember me, I don't want to think about me. Mpowane sonyiwa gejja era copper womuteka ku shield yo kungulu ne bakubaka akasale kakola ki kaddayo. Copper takolagana copper ne womunywa kati abanywa abayina abamukati naku zino bamutekane ku mutwe bakola obuntu bwe batikalinga ka pyramid no kateka ku mutwe takolagana. Kati kyenkugira nti lwaki buno Obukomo tubwambala boyambala silver obo inense embera gyo badde oyitamu katokyayagala anything good, no, anything bad to come to you. You don't want to know anything bad to come to you unless they've what? Cleaned up. Ngawogamba ati kale nze simanyi bantu abo kye bandooliza naye oyambadde kopa oyagala bajjajjabo abayina ogw'omutima nga bwe nkugambye ogusunsula bampanishingire nakabetaaga okukola kinga tebanajja wange abalina okusavinga their comers neme kubeera mu kati nga ngamba nti wamala omuntu ayagala omuntu wagwe mu accident gwe ndi naye mu mmotoka nti kale asooke bagwe ku accident nga tanakojja ki
kujago wange kwana nyizo kufuma motoka eyo ndikola ki naye nokimbira genderamu naye noki era abantu abakatani kufuna sente abasinga bagala nnyo silver obugoba baki bali bavu banno abayina okuyo obujja bosooka n'olaba barapa nga yakafuna sente jewelry soka nokuba muri gu silver chain bano emyeyo yejembi era n'enyimba zabagamba the enemies away you bad enemy kwanga abamanyi yaliyo then kuddako kopa bw'omwambala obanga agamba well I'm not ready to deal olijo kali akisobola okusonyiwa wa silver ono kopa waga I'm not ready to deal with any bullshit era wasanga omuntu ng'akambadde n'okumubuuza wani mulese kopa they are chiriganga ogamba boba silver bisebisinga obanga student asomye ng'oli mu kuyiga lewe yiga kwe protecting mama bulimu kitya naye kati kopa oba okuze ng'omanyi ogwo omusota teguluma ogwo oluma toyina woyita era wakopa waba yasaze okubeera na mukwano nga gwe munemwena mulaba mubbi yajja kuba naye kubanga alina ekirungi ekimulimu ina kyemukola ki kyemutamanyi so that's the kopa person era kopa bana ebintu ebiri people who are weird then bozigatta 3 kati bonna bobagatta 3 kale zirimeka ziri 3 bozigatta zonna 3 meaning you are in a ready you are in a balanced era babagamanga bonna basatu a balanced state so meaning you can deal with bullshit because if it doesn't change from bullshit someone will stop it if it's too good to be you don't need to be looking so gold someone has to gold yasemba munda gold you know kubanga omulwanirido mutuka meaning you've dealt with bullshit you've dealt with your shield your protecting abantu geze nebakukubira nebakufuka ngambe gude olujiro bakanyugira amajini gakwatikirako ogiyisemu process no yingira no galawe nebasigala nga bajja waneno ku mulyango gwo no manya nti kati abakonkona emirundi ebiri balungi akonkona omurundi gumuki mubi olingide kopa then musiru mugundi gold batuka munda ndi nona megerere emenya megerere nnyo teri yebya kumegerera tiobozize kula kwagala ngo yagala nnyo musawo nobo omulabe nti mulungi oyina okukimanya musawo ali bwati like no mwagalanga bwaldi that is the station kadijendimu tijja kwagala musawo kwagala musawo owomudwaliro akola ku balwadde obulungi atali kabya mulwadde olina kwagala musawo akuba ekibala abera mu African Monday ne DJ Fiki every Monday olina kwagala musawo tolerance nenywera katabake ate olina kwagala musawo ina bakwano banywa enjaga kati byo batosobola tojja don't bother that's the level of riches si china kwenyonyolako nti ate laba oyo mukwano gwange oyo baba moyana ati those are my friends. None of your because they level genuine. None of your business. If I'm with people, I have a purpose why I'm with them. If you can't deal with that, let go. Then, kati ntuze chiri is it okay abantu banabagane babugula oba wabawo wawe emitendere giyitwamu okufuna that this Abeyo mulirwana esi media bazene nkuba mpya anti basabukuludde esi event nga bano be bakafulu mu kukwata entambi z'emikolo ejenjawulo omuli okwanjula embaga amatikira obubaga bw'amazaalibwa baby shower bakuba ebifaananyi ebiri ku mutindo corporate events live streaming byonna babikola wamagwa omuyimbi jangu bakwatire video y'efulume buli omwagambe mama okikolye oyagala luyimba oba kalango genda muteese oba bafundire ku namba zino wammanga 0704242372 ne 07844354 ku Facebook, Instagram, TikTok ne YouTube jebali nyigamu esi events twesangeyo. kana kantu osolo kafuna wanga budi mbikabi osolo nti ne kala zisigala zezimu osolo bufuna na ye lwaki tebagamba tokafuna bufunyi from the shop bana bali mu butunda tosobola bugula kudduka era omuntu wagamba ayagala gula kakomunganze kati musawo mbuyina nesibutuna nti dduka oyina soka kanda bamu ati ne kunyonyola lwaki nkaina nonyumiza embozi zo ezikwatako nenjajingira mu mbozi zo ezikwatako neneba kasika kuwa nolo naku nenebaga kwanga sitegera nganzo omuntu zesikyakiriza muzenze nina abantu wameka anamba 3 abandi emabega sirigenda kusumulwa musirikale gwe basibe myaka emeka 5 yatta abantu zengene kusumulwe mu kuwaka komo nope akakomo kano okagabira omuntu nga totanga kyekisooka kyo bagamba abasawo kwa nasawo basinga bakyuka oyina okuba ng'omusaayi toyina musaayi mu ngalo totanga muntu ekyokubiri
oyina okuba nga mu bbanga ly'omaze nako nga weewala ebikemo nga kyentegezaako ndisigamba ndisiganye kwegomba weegomba netogenda nowebaka n'abantu oyina ekkomo oba kitegeera bwe mba nsazeewo okunywa mwenge nganze ntisigenda kugunywa kumala kubanga bwe nkakuwa nga ngunywa nemale nawe ogenda kukola ki buntu yena alina akakukwasa kano aba kuwa part of their what energy. So are you getting it from the person you wish to exchange feet with, or you're getting it with the person who yourself you cannot even exchange things with? Obo kitegeera nti buli awemanyize ngenze nekachiba ku muntu wessabo nakankwasa nze kati ngazi ng'omusawo nganze banti yakampadde mmanyi amanya agakalimu nka cleansinga nina neka cleansing sa ani abyogerera nze okitegeera kwangamba nsaba bajjajja bange abatuufu benina mu musaayi gwange bayitemu banyambe kubanga waliwo ebintu omwoyo gwange gwe bitasobola kukola ki kulaba naye ate amasannyalaze gange gajja dduulira nti nga kati omuntu ajja omubi n'oweyiiko olutiko kati gega amasannyalaze nti weebase ekiro n'ozuuka ng'okooyo olinga eyalimye omubiri gwe baagukimye mu mubiri gwe ne bakulimisa. How do you keep that in your body? Keep your energy to yourself. Chacha amasanyalaze kano kawaya kamube kacyankalana gaaka. Shega si kirungi muntu kugula kwatembeya. Tumumanyi. The right person. Takumanyi tomumanyi. What oyinza twala kanako ku balancinga nga to chali mu process ya ku meeting abantu. Ogenda meeting abantu nga tobeeguya which is bad. Ne kati wotuka ku level kati nzi nali nchi yedda I used to have a copper one. Nasoka nene ka silver nga china just protection intide banange naisimanya nenze ya ku gold ku copper. Nina gendo laba nga I'm taking out people who I think are bad but they've changed. Okitegeera and they have a chance in my life. Then ngamba no then I have to go to the third one because now I feel I've elevated to that level whereby no waba omuntu onyiziza otya nga nyambadde kana akantu sobola kukola kintu kinakulumya personally bwe nkamba nenkola ekintu ekinakulumya meaning ba nekendeza emikisa gyange egyokuyamba omuntu olala nga bwe nkugambye buli kitukola masannyalaze na bwongo nti kati kino oba okuma masannyalaze go gootalaba ag'omubiri era mu luzungu kye tuyita epigenetics, things that are outside your genes but they are concerning with you. Those are the things that your parents have carried in their genes. Nti kangambe nyizo kwa kirungi kyenina mbongo bange mu musayi gwange kya bujjanjabi oli nandaba nga kyanjagala okunzijjako kyo destiny exchange. Tasobola kunsabira sikwanga kimu kyakwogera words are spells, they are curses. Whenever you say spelling, that's a spell. Whenever you spell ngamba esto zonyo mene ngamba agaweka esta kalungi singa kange ba nkujjako mukisa go tudo to myself unknowingly. In case you have yoga thing on, meaning kalingaze na kali balanced. Of course ojja kweroza, meaning obanga gwe kinyini kizani oyinza kwa kwega njagala kuberanga njagala musawo ekintu kyalina kifuke kyange bukenyini ngena kweroza ogambe nenda atuse ku level ya musawo. Okitegeera kineza kugamba tujja kulaba omwalo omulungi nga alina akakombe kana akanga kali balanced atambula ogambe ekikola mama kalungi n'ekisinga kiggwa then you yourself you will answer yourself ne mama anagwa atya. When you hear those things, those people have already been protected. Like when people try to give bad, when you go Esther to soboka, ageza kukulamira bad stuff, but because this thing is just like ngabogamba why is it amasanyalaze size masanyalaze waliwo ekirala. Ekiyitamu naye waye ezo zicontrollinga amaanyi geche ekijje tutakola ki tutalaba exactly yenze omuntu tiwaliwo ebintu ebijja okujja okunyamba naye nga sirabye even good waliwo emiyo ekijja okujjanga mirungi naye nga jambadde nga mutwe yafa okitegeera ajja kujja okuntaasa naye nga alina jjudde omusayi kibakusanga bakamusala. I'm telling you these people, some people have come to the level where they are better and so biraba nga kugamba tuzadde abaana amaaso gaffe tasobola kulaba mbakola ki babiraba nti kati tulina okwetegeka oshegera nti si kugamba nti buli kijja wange kibi naye kati onaategeera otya gwe atali ekyo kinaba amasannyalaze tamanyi kugamba nti kanziyo gana amasannyalaze gayitemu mu green gokka gakole ki gajje tali sure nti agana jje tegaabe gaki gamaanyi era bamu oba n'ebyuma ebingi bagamba yongera nako oprotecting fridge yo yongera nako oprotecting eki computer yo yongera na kusinga wale just masanyazi tebani bifuddeko ne bamanyi sometimes guys oba amanyi sometimes matono nnyo so ne mikolo jinji tuambirako sijejimu waliwo gwa left no gwa right it depends on what ngagwe kyokola kyoyagala nga ngambira ojano mbikusomesa guno gwa left gutegeeza oyagala kukola ki kufuna
oyagala kufuna maanyi nti ngezeewo abantu mbadde newulira bubi njagala kuddamuko ku bulamu nekambala ku left ebibeera byonna binsanyuse ngenda mu gym ebintu newa maanyi and then kana akendo kitegeeza nti nze nkola ki nze mpaayo wano bano receiving from other people nebuzenga jam wano zenga mpayo so if you're going like maybe I'm coming to talk to you sobola kambala muno I'll be limited to what I want to say yaje taniko kusweating out kola bichi nkoye kukali meeting ajukira nze nejojulete nze ngambi sagala amasajja ngenyalaze ga what sibweziti gayitemu newe nagezaako kijaba kikola ki kigana newe nkambala eno newe namangezaako okusumagira mbandi went ninga sikimanyi why it's because I have electricity in me that needs to be conducted properly. Era bwagala tofayo yogera ne Esther but you will need an appointment tutule twogere tunyonyo twekye bwetaaga tunyumye then tulabaka kumokwetaga ne sibi nate mbujangu nenko kenje nze sibimanyi wama nebyo kusamira sibimanyi nebo bayagala bya mubiri go gutereza connecting ne bajjajja baba kulimu yo jeans and I know the things call me so you know the things you know the things. Thank you. Next time we meet. Next time. Bye bye. Bye guys.